abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo bakakkanye ku musajja gwe balumiriza okubagoba ku ttaka ne bamukuba ne bamutta. Atiddwa era Elijah Mugerwa ng'abadde yaweebwa omulimu okusimba emiti ku lw'eddwaliro era omulambo gwe abamuse bagusudde mu kidiba ky'amazzi ne baguteekako ekiti guleme kubbulukuka. Kkooti yali yayimiriza nti buli omu alekeraawo okukola okuggyako sayidi endala, kati bw'agenze gy'agenda n'asanga abatuuze ne bamukolako obulabe era ne bamutemula mu ntemula embi ennyo ey'ettima. Kati yabadde awo ng'atambula bw'ati, chairman n'aveeyo mu mwanyi n'amukuba omuggo. Waliwo n'omusajja omulala bamuyita Thomas, ne bamukuba omuggo. Abantu ne baveeyo n'amajambiya awo, naye era bwe mbalaba mbategeera kuba mbamanyi. Kati bwe bazze n'amajambiya ffe ne tudduka ne tuyita mu mwanyi biri mu bitooke muli ne tukkirira. Omumyuka wa RDC Emitiana Prose Mwanjuzi atuuse mu kifo ababadde ettimu lino n'anenya abatuuze olw'okutwalira amateeka mu ngalo. Wano we twogerera tulina suspect omu gwe tukutte, naye suspect oyo era bagamba yasoose omukuba omuggo. Minisita Nabakooba asabye ab'ebibanja okubeera abakakkamu beewala okutwalira amateeka mu ngalo. Muleme kuva mu mbeera n'okugobereranga ebiragiro ebibaweebwa abakulu ababa bali mu offices ez'enjawulo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.